ekitugaana okukolera mu kibuga wakati ng'erugogo tewakeesa. Nze omuwagizi wange sina bwe nsobola munnyonnyola ng'avudde mu Bende Endongo tugimaze ku mukaaga mbuddayo. Era nze ebimu ku bintu ebirinzija ku ndongo ya kuno kwe kunnemesa okukeesa. Wakiri ndijongerayo mpaka mu Lwera gye bakeesa naye nga bukya. Nze buli wantu kati nga bwalayo twakuba endongo eggangwe ey'okuddiza ne bayitugisaako ebyuma ku saa 8 alinda banzize eggangwe aliba mwana wa mwana. Sisobola kuddayo. Nze toyinza gamba muwagizi wange mbu endongo tekeesezza genda. Ffe tukuba endongo mpaka ssaawa 4 ez'okumakya. Tuba n'olukiiko ku makya nga endongo ewedde ne tunyumyamu awo nga n'ebigambo tokyasobola byatula bulungi. Emboogi tanwa tuli awo. Kakati n'olw'ensonga eyo ffe mikwano gyange ekitulemesa okugenda mu bifo byeyo mu tawuni wakati butakeesa naye nga tetulina bwe tutasobola kujjuza. Abayimbi lwaki mubagobya ku bivulo? Ebadde wali n'oyogera n'ogamba abayimbi tobeetaaga. Abayimbi sibaagala. Bajja n'abantu ne bakuba bakasitoma bange. Banga bakasitoma bange abo kyekyobugagga kye nasigaza. Bakasitoma bange abo kyekyobugagga kye nasigaza. Nze buli bonkyankalanya obulamu bwange naye nondekera bakasitoma bange. Nze oba nkoze bulungi. Gwe fujja yonna eddala kola nenze nsigaze baganda bange bano kasaba basanyufu ebirala. So kati nagenda okukizuula nga n'omuyimbi atandika mbuliso naye ayagala gye n'eggaali. Omubuuzo wa eggwani nze Rasta Kongoli n'omubuuzo wayimba ki? Akayimba nambassa jangu ewange kavugira ku leediyo ki? Nga situkalaba nga adda kugambe ogenda okulaba nga omugamba wayi kale yingira ngagamba anti ndenda bakyali bange balinga 10. Nalyoka ayingira nabo bayingira bakole kubo kati bwe batekawe nsasaggo abantu betegereza ani ajjanga omuntu tebamutegeera bwe bafuluma ne bakuba abantu ebikonde ne ngamba nedda. Nze ku lw'obulungi bw'abakyali bange tetugenda kubeera n'abayimbi wamma mujje banywanyi bange wakiri mwesambe nga mubuukanga endongo ekutta akati naye oleme ku muntu atalina kukuba kkube. Yammwe ey'okuyimba mwagikomyawa? Titubeerangako bayimbi. Naye muyimuzo tuzanyazanyamu awo kwegayazagayazaamu awo. Tugira munnange bwe tulugiranga tukyamuka bukyamusi ne tuyimbayimbamu awo bye tuba twagadde. Ekirungi bwe tubiyimbayimba era abantu ne babyagala. So bw'obanga oyina ekintu kyogoba leka kuwambagatanya nnyo bintu bingi. Nze ekituufu kye nnina nti Mukama Katonda yampa talents nnyingi, ekyo kyo nkyekakasa. Nze ndi munnakatemba ebyo bintu by'okuyimbayimba misobola. Nze ndi mukubi wa ndongo, ndi muweereza wa ku mpewo. Sijja kukkiriza kuwambagatana na bintu bingi. Mukama Katonda bw'aba alina waakuteeredde omukisa nywezaawo.